okutuusa kati abayeekera b'akabinja ka ADF bakyagenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi obw'enjawulo ku bannayuganda era ne mu kiro ekikesezza olwaleero abagambibwa okubeera abayeekera ba ADF bakoze obulumbaganyi mu disitulikiti y'e Kamwenge okkakkana ng'abantu 3 nga ba mu nnyumba emu battiddwa. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF Brigadier General Felix Kulayigye akakasizza obulumbaganyi buno wabula n'ategeeza nti eggye lya UPDF batandise dda okufeffeta aba ADF abagambibwa okubeera emabega wa bino. Naye ebibinja byaffe ebiyigga akabinja kano kwake kabinja ke kamu akalumba wiiki ewedde abatta abantu 10. Ebibinja byaffe binoonya olw'eyigga akabinja kano bikyagenda mu maaso mpaka nga wabase sijja balimba nti tugenda bakwata. Mu buufu bwe bumu Kulayigye ategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga yalagidde eggye lya UPDF okuwandiisa abasirikale b'oku byalo mu disitulikiti 5 okuli Kamwenge, Kitagendwa, Kyenjojo, Bunyangabo ne Kasese abayeekera ba ADF gye basinga okubeera n'okutigomya abantu n'ekigendererwa eky'okwongera okulwanyisa abayeekera bano abafuuse ekyonga. Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga era omuduumizi w'okuntikko wa UPDF yalagidde tuzeewo eggye mukuumabyalo mu disitulikiti ezibadde zirumbibwa. N'olwekyo UPDF erangirira okukunga n'okuwandiika eggye kuumabyalo. Okusinziira ku Kulayigye okuwandiisa abanegatta ku ggye lino kwa kutandika olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 27 era kuno kwa kukolebwa emirundi 2 nga bakutandikira mu disitulikiti okuli Kamwenge, Kitagendwa awamu ne Bunyangabo era nga kwakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Okuwandiika kuno kujja kukolebwa nga bwe njogedde mu phases 2. Phase esooka ejja kubeera Kyenjojo, Kyegegwa ejja kubeera Kamwenge, Kitagwenda ne Bunyangabo. Phase eyokubiri ekolebwe mu Kyenjojo, Kyegegwa ne Kasese. Kulayigye bw'atyo annyonnyodde ku byetaago omuntu byalina okubeera nabyo nti omuntu azze ate okubeera munnayuganda ng'omutuuze wa Uganda ate okuba nga yeeyagalidde okuyingira eggye kuumabyalo ate okuba nga omubiri gwe mulamu n'obwongo bwe bulamu. Paul Bakabulindi, BBS Telefina, agesigika.